kati nze kigunduka makwogera ne musajja mukkiriza nnyo nzikiriza mu Katonda kintu kyenkwewuunyako nze obulamu bwensi tebukola ki ate Katonda yangezesezza nini maali gyampadde kuba Katonda singa teyangezesa nyina ebintu na maali nyina ebintu bye sitaatiregedde lwa nsonga nze mu Katonda yatonda ensinga nnene nga yamugimanyi ne mu nsi yatonda kigundu yali tagijaamu n'agamba sijja mu bbanga n'anteeka ku planet earth ng'ekyali nnene n'aziza ku Semazinga Africa Semazinga Africa nga nnene n'anteeka ku Uganda nga sijjaamu n'agamba nti gwe olizimba eno ku bbunga kawuku ayina eno otagimalawo ne nga sijjaawo n'agamba nti era n'ettaka ly'oguze nagula eka 11 n'agamba tujja kunoonya oba eka 1.5 w'ozimba ennyumba era pooti nagizimbako ennyumba kwekanga 1.5 oba 2 kiraba era ne mu nnyumba nampaamu kisenge gyensula waggulu n'ekisenge nsula ku kitanda n'ekitanda nakisulako oludda kitegeera ate era sisobola kwebaka nga ntunudde wansi ne waggulu kati obulamu bw'ensi temuli okudda awo ensi neekuba tekiba kituufu kiva waffe abasiraamu otufa batuziika mu lutalu mu mwana Adamu kati sisobola kaayanira mu kufa nti wakibanziise mu kantu kato nga n'ebingi byenkoze ku nsi sula byegazaamu byonna nembikola ki nembibeeramu kati naye nga ebyo byonna nabyegamba bitambulira mu kufumiitiriza omuntu wafumiitiriza binajja bigatta bugasi kakubeere kukkiriza mu Katonda ofumiitiriza noba kale siri musiraamu siri kine Katonda ye gyali nojjangu ugatta nti ensi tesobola kuba nga otuuka okukkiriza nga ddala butuufu because even Islam is total absolute submission to the will of the Creator based on reason. Kati ze buli kyenkola mu bulamu kiri guided by kola ki kufumitiriza nze siina kintu kyenkola nemala era wenkolanga ekintu ekikyamu nekkola ekikyamu onyiigiranga nnyo kuba otegeera nti ekyo akikoze akikola ki akimanyi kuba nze siina kyenkola nga sikimanyi buli kintu kyenkola kulembeza okufumiitiriza kati ekyo kyennyina kyenjagala bannayuganda bannange bonna babeere nakyo otubeera n'abantu nga bali aggressive and productive nga mu ggwanga lino lyali baddewa